Omutaka John Nsubuga afiiridde ku myaka 94 ng'alese abaana 8 n'abazzukulu 9. Yabalamira nti bw'afa bamuziikanga mu ntaana ya fuuti 20 kyokka abasimye entaana ebatuuyanyiza ne bagikomya mu fuuti 12. Ono okulama bw'ati bagamba nti yababuuliranga lunye nga yeekengera abaana abatunda ettaka okuli n'ery'ebijjo kw'osaako abagaga abatatya kusenda malaalo nga baleeta zigurede ezigayiikuula nga bw'abadde ng'alaba ku TV ensangi zino. Yakuwa lunaku lumu nga mwana wange nkubuulire nti okusinziira ettaka ngeri gye balitundamu nze njagala banteeke mu fuuti nga 2. Zino gureda zibaleeta ezisenda zirisenda ku ngulu. Ne mugamba naye abantu oli bajja naga abalibeerawo ne balibeera 5 ze kyeŋŋambye kyekyo. Yabalagira nti bwe bamalanga okuyiwa ettaka ku mulambo gwe ne baweza fuuti 4 bakeyo wansi balisattirire balikatire lisobole okuggweerako obutagulumiranga bwe kirema bafunanga ekyuma ekinyiga enguudo kisobole okulikatira. Bataka banne bawagidde ekyansubuga okulama bw'ati nga bagamba nti eno yenziika ey'edda kubanga baalinga batya ebisolo by'omu nsiko okuziikula abafu. Omuntu okumuziika okumpi nga bawaniiza sajja babadde tebamwagala kuba abadde mukazi bamuziise ng'omulogo embwa ye tezimuziikule nayo era yasinzidde mu nziika gye baazikamu edda so si kipya nnyo. Abantu beesombye okuva mu bitundu eby'enjawulo okulaba ku ntaana eno ebadde mpanvu ekisukiridde. Kisobose okusima fuuti 14 naye nga teyakikola olw'obunyiivu oba okitunda ttaka obuli mu Buganda. Ab'enju y'omugenzi okuli mutabani we Frank Nsubuga balambuludde ku kiraamo kya kitaabwe. Walwalidde ng'era n'ajja n'akiddamu n'agamba nti baana bange kirabika kyekiseera naye temwerabiranga musimanga fuuti 12 okukka wansi. Era nga tumuteeke mu fuuti 12 abeere wansi ensi ne bweriba ekuze yetaliba waatudde. Nsubuga abadde mu Kristaayo mu kanisa y'obusumba bwa St. Stephen's Church of Uganda e Namagabi mu Kayunga ng'okusaba okw'okumuwerekera kukulembeddwa Reverend Daniel Balabye Ekkubo okuva ku kitebe eky'obulabirizi e Mukono ng'ayambibwako omwawule w'e Namagabi Reverend Bernard Sendagire ng'ono akuutidde abantu okudibya enkola ezitali za Bwakatonda bakomye n'okugulumiza eby'ensi. Tegeeza ebintu ebitali bya ddiini ebintu ebitali mu kutya Katonda ebyo mu byewalenga. Abaziisi bayunze emiguwa emiwanvu egibayambye okuwanirira sanduuko omubadde omulambo nekkirira mu ntaana mwe basimye akanya mwe bagitereezeza n'oluvannyuma ne bagibikako ebibaati. Base mu ntaana nga bwe yalaama ne basattirira ettaka kyokka lisigadde ligulumidde. Betwogedde nabo bategeezezza nti baakuleeta gureda erikatire nga bwe yalaama. Mu sementi tugenda kuzzaawo ettaka tulikatire bulungi tuyitewo emyezi 3 nga limaze okwekatira bulungi nnyo oluvannyuma tujja kujja tusereke ettaka lya waggulu then tuloke tusimetinge waggulu. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulire lino.